akoona ku lugolima yayiwa obugolima naye yogedde kituufu nga kyakudda Buganda n'atanyaga alaga mutaayi zinaabala yogedde kituufu nga nkagondo omanyi akonkona ku Namutinda yaleetera oli asula mu nakyezimbidde okugogonoka ng'ategedde ate naye nti owange yasibye emige emmambya yasibye emige bwentyo nno nange ngamba nti bwakedde mpulira bamufumitira ku buliri obeera n'oba otya gwawulira Namadaala ng'eraya naye notobaako konyinya kugamba nti awa mpaawo kagamba bw'inookonera ddala ng'ekikongo mu nsaka ekyamazima nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge yamuvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowolo munnyo gwa vvu atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi luno Oluganda era Ssaabasonyiwa Kaluwoomya mu nsona lulimi ey'ekinini empoomera enyira enyumira abantu okwetolola Ssengendo Nabulamu nze nfuuse nga amatabo g'enseeteezi mu eri ey'Akamukungube era nga sijja kulinda lukonzikonzi kummulira mu magandaazi olwonno kandabika okubaako nekyenneekolerawo kubanga ekyamazima anaali amaaso gannawo oluvu tagalinda kutunguliita oba amafumita ttaka akukwasa ebbungula kibira yekka gw'olina okwebaza kubanga ali obwami yeekola ya mwanjula nange ne mbabuuzaako nti muti eyo gye muli bulungi mweyagala muli mu kweboolya mpolampola mu Ssengendo Nabulamu omanye ebintu byafuuka byangeri ebintu bigula busanga ebintu byonna okutunuulira ddala ngeri ya mukondeere okufaananako otunuliramuko nga bali abasuba obwami oba n'otunuulira ddala ngeri ya Namulanda okufaananako abakondeere abagwereddwako emiyungu gambye byonna byangeri obitunuulira n'obigeraageranya nga tobiyinze kale twatandise ku ssomo lino erikwatagana ku mmere Omuganda n'emmere era nga olunaku olwajjo nasomesezza ku kika ekya muwogo ne mbawo ennono yaakyo mu Buganda kyajja kitya Abaganda lwaki bakituuma muwogo naye muwogo ono kyenaleseeyo kye saabasomesezzaako nga mu butuufu kyoleka emabega kye kikusingisa omusango era kindeetedde okukuba enkyukira okufaananako omusezi gyakuba mu lutabaalo kyekiikyo ekya muwogo mbategeeze nti muwogo ono kubanga ennyongereza tweyambye olwandagize tonya ku nnyanja bino nabyo ebikwata ku muwogo nga saabibyo bikulu amakoola gano aga muwogo tugayita magere ga nkoko ebikoola ebyo bya muwogo bye mulaba biyita magere ga nkoko kakati era eno yemmere ntegeeza muwogo bajjajjaffe yemu ku mmere gye baayitanga bikalu bitaaka oba bikalu bitaaka olw'ensonga nti ebeera nkalu era bagiyitanga bikalu bitaaka muwogo ono baamusalamu oba mubajjulamu olwo embayi ebibayi bino ebitundu oba zitwandise endere za muwogo gye tuyita mu lulimi Oluganda oyo gwe baayitanga omulaala omubajjulemu naye obulaala bubeera butonyezetonyeze obukwata mu muwogo mubeeramu obuntu obutonyezetonyeze obutono obuddugaalivu obwo obuntu obuddugaalivu obutono buyitibwa bulaala naye ate era ekirwadde ekisinga okutawaanya muwogo bajjajjaffe bakiyita ekigage kino kibeera kintu kinene era nga kiddugavu tekiringa buli obutono obulaala bujjamu nga wamusimye eminwe n'ogiteeka ku ngulu ne girwawo kaakabanga n'osanga ng'aladde alimu obuntu obwo ekyawukana ennyo n'ekigave kale waliwo enjogera egamba nti gundi amazeeko nga muwogo wakati nku kulyamu amazeeko nga muwogo nti wansi mmere wakati nku
waggulu nva. Lwaki? Kubanga ebikoola bino bajjajjaffe baabifumbanga ne babisotta ne basaamu otuzi, munnange baabiryanga ng'enva ebikoola bya muwogo, era nga toyinza kukaaba manyaata. Bagamba ow'oluyiringi talya manyaata, ow'ekitimba kye tasubwa nnyama. Naye bo baafumanga ebikoola bya muwogo mu mbeera ey'obuyingirwa, kubanga bukololeza engabi mu matovu. Ate era obuyingirwa bwambaliza embwa olukoba, n'ogamba ate ki ebikoola bya muwogo. Tebaga nti bumazeeko nga muwogo, wansi mmere, wakati nku, waggulu nva. Kubanga emiti egya muwogo nagyo baagikozesanga okufumba emmere, oba okufumba okuseesa mu bikyoto. Enku tezizira era tebaazizizanga ate nga wansi mmere. Ki ekyamuwogolamba nakibagambye nga bwe kiggwayo. Basooka okumulyanga akaluba ne bamutuma muwogolamba ekisalwako. Kati eryo ly'essomo lyaffe olwaleero. Mwebale kugoberera. Kansinzire wano mbongenje ku Luwongo, kubanga ate ekiruyi ekingi nkimanyi kizaala ekiruba. Kambeerekereze ng'oli eyerekereza obwennembe ku luseeseeto n'asuula eri, kubanga omugenyi atagenda azaala bigambo. Pozi mukizimba jjukizeeko ku mikwano gyange bano abaperomane. Bano mikwano gyange abaperomane baweereza ssente Uganda n'okuzijja Uganda. Bazijja mu ggwanga ya South Africa. Bannayuganda bali mu ggwanga ya South Africa mwenna mbasaba mubeeyone. Abaperomane abo bali ku 0749 57 404 peromane. Ate ne ba Freeways Property Consultancy kubira Mutamule George +256 75 27 21 76 3. Bali wali Lungujja ku Kamanya Road kumpi ne National Water. Bagamba naawe osobola okubeera landlord ba Freeways abo bowera, era bakugulira ettaka gwali yonna gy'oli ne bakuzimbirako n'ebizimbe ebyo by'oba oyagala ozimbeko. Bakuguza ettaka, bakuguza ebizimbe, ate bagula nawe bw'oba olina by'otunda. Abo ba Freeways Property Consultancy beekwate, basimba emiti, kalitunsi, payini n'ebirala. Yogera omu amaga naye ensonga yo yeeyo. Sijja kutangalanga omuya ogutaleese. Mmanyi nti ensonga muzifunye bulungi. Kati nze kanneesuukize, kubanga bw'olaba wange yeesuukiza ng'ajooza ogw'enkolo bwe. Bwe bakutenda okusogola toyabya lyato, ate bwe bakutenda okulinnya ekitaliri toyuza zaaliriddwa ku kitaliri. Kambeerekereze ng'oli eyerekereza empunge.